May his soul rest in eternal peace. Ababaka ba parliament ey'omulundi ogw'ekkumu bakungu bagira munnaabwe Muhammad Segirinya owa Kawempe Division North afudde enkya ya leero. Omubaka Segirinya amaze ebbanga nga mukosefu ng'abadde ajjanjabibwa mu ddwaliro e Lubaga wamu n'ebweru w'eggwanga, era Sipiika Anita Among abikidde babaka banne mu butongole mu ttuntu lya leero. Sipiika Among akakasizza okukwatagana n'abooluganda lw'omugenzi Segirinya ng'enkya bakumukungubagira ku parliament ku makya. With deep sorrow, Lubaga Hospital announces the passing on of Honorable Segirinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Segirinya has been under the dedicated care of the medical team of Lubaga Hospital, despite all the efforts to ensure his recovery. He passed away today, Thursday 9th, 2025 at 12:10 p.m. Omubaka Joel Ssenyonyi wa Nakawa Division West akulira abavuganya gavumenti mu parliament ayogedde ku mubaka waabwe afudde. Kitalo ddala. Honorable Segirinya ono abadde kinaliise practical MP nga ye kyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti, ye muntu agenda mu bantu beeyo musanga eyo muzigeto kweganga connecting nnyo n'abantu. Kyannako twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira. Omugenzi yavuganya n'awangula abalala 9 mu kalulu aka 2021 mu Kawempe North eyali ekiikirirwa Haji Latif Sebagala Sengendo. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Omubaka wa Lubaga Division North Abubeka Kawalya bwe bali mu lukiiko lwa KCCA wakati wa 2016 ne 2021 ayogedde ku ngeri Segirinya jaze yeerandiza. Weereza naye emyaka gyali 5 nzijukira bulungi nnyo. Atwaliko naye ne mu kaluluko kwa Sipiika ne yeesimbawoko naye yonna bwe twajja tutambula naye abadde yali muntu mumalirivu mu buli kyakola kyonna kuba ate y'omu ku bakulembeze b'emmanyi mu bulamu bw'ensi eno abajja nga banyoomebwa Katonda n'amusitu. Tumusaaliddwa nnyo alwaniranye n'ekimbe naye abadde muvumu byayise bibadde bingi. Ndowooza Mukama tamuwadde mukisa kunyumya lutabaalo lw'oyinza okugamba nti abaali bali ayita banne nga bamwinako ebirowoozo ebibi mu maaso g'abantu balaga ekifaananyi kirala bebadde ebbali nga bamwinako ekifaananyi kirala. Omubaka w'ebizinga by'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa muna NRM agamba bamuyigiddeko okulemerako. Ffenna tulumwa so twagala okusaasira abantu abo. Segirinya of course anajjukirwa nnyo nti mu parliament nga parliament yali akaseera katono nnyo, ebiseera ebisinga bimaze mu ddwaliro, naye ate bangi ne bannayuganda abamumanyi ng'ate waliwo oluusi abaka ba parliament be batamanyi. Muhammad Segirinya yazaalibwa mu 1988 e Butale Kaddugala mu Masaka nga gye yasomera primary ne senior nga taneegata ku Pimba Secondary School e Kyebando. Yatandika ebyobufuzi mu 2006 era mu 2011 yawangulwa ku ky'omubaka wa Kawempe North wabula mu 2016 mu kibiina kya FDC yawangulwa mu kamyufu n'avuganya ku bwa kansala okukiikirira ab'e Kawempe mu KCCA n'awangula. Yingire mu parliament awo nga n'okutuula simanyi kubanze bankwatira nga ne parliament sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era madde ngenze kusaidia aba minister Honorable Alan yansijeyo nanga nti owaye tulina tuula eno ekinume ekibumba amazima ga Katonda mugulu siwe bulwadde obwangu naye siwe bulwadde obwangu naye kansaba Mukama Katonda nzisuuse kansaba Mukama Katonda timunnaye sinagendaga olw'amaanyi okubeera nga bagenze ganyinga olw'obulwadde obunumi ne baza parliament eyimiridde nange mu mbeera eno ne baza famire yange
emindi nange mu mbeera eno ey'obulwadde n'abalonzi bange abakawempe north bo bagumu nti owaffe waddira watukiikiririra. Eddoboozi ly'ekyebando Muhammad Segirinya azikidde. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.